Benda, asotenda tatunda byenda, oli otya sebo. Olunaku lw'olwaleero twagenga mu celebratinga omukulu Kabuye Semboga. Musinzidde ku ki okuba nti mu celebratinga era lwaki today? Engeri gyetwegatta tusalawo tubeere wamu. Jam session ne creating wa president, idea ya president bagireeta tukolanga emirundi ng'ebiri nga buli omu ajja n'ayimba ate era president era n'ayongera kati lwaki tuselebratinga paka bwe banaatuka ku bandi Ykee Benda aba wano bandi n'abaddaku wansi idea neyanyirizibwa nnyo so ne tukanya nti lwakubiri olusembayo mu mwezi tugenda celebrating tutandise ne muzeeyi waffe Kabuye Semboga era olunaku lugenze bulungi nnyo musanyufu ate kikutoonya bane abayimbi bayita mu bingi ate abayimbi abakulu baffe bo ate ffe tusanze kaweweevu wadde naffe tutaaka ate gwemanya bo kye baliko kyali kirungi so kubanga twegasse engeri gyetuddiza abantu ne tubawa okwebaza n'essanyu n'okwagala nga bakyali tasobola kukyerabira ekyo ekisinza otusanyusa ndoza ne mu speech mugerayo muzeeyi gyawadde stage n'agamba amaziga ga misa bane omuyimbi kyayagala kitono nnyo muzeeyi twamwagala essanyu kyetwagala osindika message tukoye ogusaba abantu katubwekola instead of talking Kiki otegeeza okuba nti nno mukola okusaba okitegeera ekintu ekyo so today tusazeewo ffe katuweebwa ebitiibwa bannaffe ne bannabagiroko ne Omuntu nno mu celebrating aba legends kati tugambe nti mugezaako okurespectinga abayimbi abatandika ababasookawo because twabanga ennaku zino abaana kati tebakyalina bitiibwa eri ba elders baabwe ensonga eyo gyogerako kibaddewo era nga mbanenya bannange kuba n'abasiru mukulu nnyo n'abato bange n'abandiko waggulu kuba nabyo mbirabyeko entalo nziraba ennyingi kitegeera naye ekisinga obukulu si kuddamu koneki kwenenya kwesonga mu ngalo sawa yakusonyiwagana okitegeera olwaleero wizo mbadde ekimanyi ngenaligala mu Muganda mbadde tukyayimba mukyala muze najja ebirala byonna sente zaffe omukulu wa Ykee tugambe nti ekintu mukitandise oluvannyuma lw'okuba nti omukulu Diamond Platinum yayimiridde ku stage n'asalutinga Jose Chameleone wamu n'Aziza Ziyoni because ibadde temukirowooza era nga tekibeerawo kyeyakoze kyabadde kyakabi ate ndowooza n'okugenda mu maaso kwabe Abatanzania kirabikako ndowooza obitegeera omuntu obutono ne Mukama mumukisa naye ate si gwe twavudde decision yakolebwa President Eddy Kenzo weeks naye nga tulinakimanyi bamuzeeyi abadde alina balina osanyuka okitegeera bingi ate bigenda gejja nokolebwa muzeeyi sebata balina okubeera okucelebratingibwa okukola balagani baani abaana abato ennaku zino nga wenkyogeddeko emabegaawo nti oba oliawo basiiwusa empisa Ykee Benda obaddewo ng'okola music omulungi era abantu bakusiima ennaku zetulaba abaana abava mu ghetto batabuse bali arrogant tebawa abantu bitiibwa ate bagyewulira ensonga eno ogyogerako ki Ykee? Nze ndowooza ffe kye tulina okukola abalabibwako kuba tulina sigansi ensigo bwogisiga amakungula gajja n'akoze ensobi ajja kuyiga oyinza kujja n'onsalawa ojja nokulako omukwano osala ngaotandako kusalawo bijja abayimbi abato ntanda ki gyebasibirira because gwe wakimeekinga era singa ekyokubiri olina okumanya nti yatambula steps ana
oli kuyabi onakyosobola okuyigira wotosobola beera mu space ye yinza obeera basobola obeera kumpi nekigenzi nanze zisoboka nizolozuka nekyetuukayitawo naye bwemba muzimbeko ekikise nanze zisoboka Just with the bass. So it's okay. And the drums. Hey. One more time, one more time. First thing I want to know, which is next thing I want, we can I want to December yo. Njagala twogere ku sayidi ya gender endala music industry eyabakyala. Ennaku zino tulaba kati basiiwuusa empisa. Tetumanyi buzibu ki okuba nti n'abamu bavaayo ne bakuba abawagizi microphone. Yinza okuba nti ndokeefaanyi oba nambuukira atayagala ngemuomuwagizi wa Ykee Benda n'omuwagizi w'oli omuntu naye anyinga so Thank you.